oyinza okuba ng'olina ebitabo bino oli musaya ate oli mulungi wakula owafa omwana najja olina kyakusinga ng'ayina empisa tekigasa kuba ng'oli mu elebo discipline ng'oli mulungi fayini ne bayita abalungi gwasooka kulayini ng'ono ali awo omukazi gwasingawo bimanyi bunaani naye bw'aba ayina empisa ajja kusooka mu bifo ebitegeerekeka ojja kuba n'obulungi bwe mu nnyumba yammwe mama nga yakumanyi fayini ogyayita mukolo by'abantu naye ono ajja kusooka tubadde mu kampu walayi ng'abaana baakula ng'abaana abaana balungi abaana balina sente kalize Nantongo wawe mukazi wa Katonda ng'alina kunyiikiza viidi na kwesire naye nga simanyi ate nga siraga kyendi kozi walaga kyoli nga bakatuuka mu kifo lwemu abaakubikame threat lwemu abaakutya agamba wono abalina emitima embyasooka naye kati bagamba nga woyo naabikola ati wono fayini nga wagambye nti mukati olino nze nga ebyokulira kamera anti munaye ndi muddugavu ate ndi muwanvu yimirira mabega abeeru basooke emaaso baki abeeru baliwa nze ne kamera yandabako wadonga bae wanonga bainveilinga munaye ababeeru jangu yimirira wano abakula jangu yimirira wano nze nga mbeera eri but at the last moment Nantongo Favour from Kyaggwe, first runners up Miss Tourism Buganda. The other side, we are like 33 queens. They wanted 3 queens. You can pose like a queen. They don't call your name, but you just... you pose. They call another one, not your name. Then they say, those are the 20 queens. You rest, go. No, I'm a beauty queen, I'm not a model. So, be a beautiful girl with brains and with behavior. There are 3 B's. So if you're becoming a pageant or a beauty queen, please be disciplined, please be yourself, don't fake life. Tola ganti munaye gwali muchirosho muchigagazoni ngo very muchimumbasa. Be you, be yourself, and please know what you want. Never be discouraging what I munaye ono. Unamwana jane kese shidego ya and everything. Obaze wadina lukumi. Manye chikulese ilundi bili masi banukwani. You know? Yo mama nye katata kola nye kintu ngolaba ne family yamwe. Siwono ndono my queen. Singali ngo omuntu nti ajja kole fani zo kaina byakola naye mfazi na kirungi bayina ka she was clean she was little la mubi manyimwe ne sawe akoze ekibibika byonna byonna ebibise bichabi bachabiraba ne oboyine episembi okulaba ngokola ekirungi asha esiena alaba tegezi nona gama simunaye omwana yali mubbi bichi wajano nga gwe kangeze gwe minister era jaga oh he was disciplined was a good girl oh bane yali wampisa oh baitaba class ya soka kola nnyo erinnya libenga ojja mami nabo amunyiza naye bano baagala obutaala sebo bakwagala Nyoba ine kadisa was mami one new chemai she's proud and the dad mumula bayogiza na confidence, you know. Aja imiragambe I'm the father of Narwanga no. Next thing I'm putting the bulenze ndi mu bitoke aja kola bwati. You know? Bwabanga yeye. Neka sase baita ati mazadde wagunda aja yimuka no mumagambe. Yenze molabika. No molabi. Please stand up. Them or you know what a camera. Take it. Banganga Oveda, Oganda Waka. Nintendo, Katiba Balagama Woody. So Baba no Kulaba. Can you go Yeri, Kolayaka, and who know when I love you? Katuan, I want to live in the Musala. Didn't you meet the name?
like future mduga naye tekitwala nnyo gundi okuyimira n'okwogera mu bandi kitaaga omuntu ng'alina confidence and confidence is one of the keys right to be one name. Me zenganze when nali nesinawubina ebintu I wasn't smiling much nali sisekanga ne dugasira boyina kwanga lwoti everything because when I'm in a wala camera wala you know every time nali siseka na ino omuntu ono mayi wataseka bala omuntu yeraga omuntu owe like owentima omuntu ayina empisa embi naye wateka kwa smile byonna byekweka mu smile nobo ino mutima nga muchafu wasagamba no, never committed to